omubaka wa Mawokota North Yusuf Nsibambi okuva kampeni lwezatandika abadde yagenda kujjanjabibwa. Mu kukomawo ayaniriziddwa abawagizi be abamutegedde mu ggombolola y'e Buwama wakati mu Mizira. Abawagizi ba Nsibambi betogeddeko nabo batubuulidde nti bo bamativu n'omuntu waabwe kwebyo byabakoledde. Emisango gy'ebibanja gyonna Nsibambi agiwoza nga tutosente n'emu. Bwensoma ku byafaayo byabo bonna ababaka abazenga bafuga Mawokota y'Amaserengeta. Nsibambi Yusuf alabika wanjawulomu. Ndi wano olwa Council for Nsibambi MP wa Mawokota South nze okubeera nga tumukulisaayo gyonna gy'abadde mu bulwadde. Waliwo n'omu nga mutuuze ku kyalo Bukasa ate nga yakwatidde ekibiina kinoopu Bendera ku kifo kya ssentebe w'eggombolola y'Enkozi Godfrey Nalima atubuulidde nti newankubadde wa kibiina kirala naye ebintu Nsibambi byakoledde ekitundu kye tasobola kubyerabira. Nsibambi yajja mu kibuga kino 2015 ekyerwa Mikoma n'asuubiza abantu bamu amasannyalaze nga tanaba nakuloza nti alyesimbawo. Nsibambi 2021 kunoonya akalulu najja n'ayimirira awo n'abasajja bano abakulu n'abagamba nti ngenda bawa amasannyalaze muntu n'awakana myezi 6. Nsibambi ekintu ekyo yakikola. Enkulaakulana eno yonna gy'olaba muno zikalina ebyuma by'emmwanyi bifiriji abamulyako bangi. Abalala obwedda n'ebyokwogera tebabirina ne basalawo kuwaana muntu waabwe. Nsibambi eka mulindwa. Lwaki? Yamulindwa kwakulanyisa ekitundu kyaffe. Tulinze Council Nsibambi eka wano. Omulungi waati. Oli ku kyo olwaleero? Mubaka kiko mu ye Nsibambi atubulidde embeera mwali kati. Mwe banongoseza omwaliro ogulongoosa amagumba gulina theatre esweta 36, lulina abasawo 998, lulina bannansi 300, bulina ebitanda. Kakati ebyo bye twagala tulabe mu kifo ky'okudda mu by'okuba tiya gaasi n'okulwagana n'abaana abato nga Bakyagulanyi abavuddeyo olw'okwenyigizibwa okwenjawulo. Tusaba gavumenti ne President Museveni bateeke emitwe gyabwe wansi balowooze okukolera bannansi. Ono ategeezezza nti ye waali era n'asaba abalonzi okukola okusalawo okw'ekintu ekikulu. Era obuweereza bwe twawaayo bukyatambula kubanga nze ekyali mubaka okutuuka omwezi ogwokutaano omwaka omujja. Temweraliikirira tujja kukola emirimu, tetuze mu byabufuzi bya fitina na byankubiru, bawulirize bawe programu zaabwe zibasuubira okutereeza Mawokota. Naye ne bwe naavaako oba sivudde okubanga okuva eri Katonda nkyusiza Mawokota eno tewali n'omu agimanyi mu Uganda ne mu Uganda yonna. Nsibambi nga muna FDC ye mbaka w'ekitundu kya Mawokota North ng'avuganyizibwa abantu 6 okuli Susan Nakawuki, John Bosco Lubyayi, Martin Sejjemba muna NOP n'abalala.